kumachanga olunaku lwange kati ne bw'otetenkanya mbw'olemesa ebyange ojja kufa ozunga kati moto lelo teri kuzikiza nkigadde bamadamu wangweko mulete owambe mulete amasowani mulete amasepiki olugambo lw'omalawo lwenkujulira Catherine Kusasira avuddeyo nga mukambwe nnyo n'ayanukula Rayp kwekali ka video ke yatadde ng'ategeeza eggwanga nti abatagala kubeera mu bulamu bwe baveemu. Catherine Kusasira ye avuddeyo n'akola video ng'akakasa nti omusajja yamulina so mmwe abatandise okuyiguma mmwe mumanyi wabula kuba ye tabafaako kino kireka wati mu Rayp kino nenga tewerabira okulekinga video etuuke ku buli tiimu bannange kubanga kino kitokota si kisannikire naye nga ngenda bawa presidential advisor mumwerabireko. Thank you for loving me. Bambi mwebale kumbeererawo. You people, you've been there for me. Abali abakyala n'abammwe n'abambeereddewo, thank you very much. Right now I'm okay. Noza musobola okundaba, I'm alive and kicking. At least sesaawa eno I'm fit as Fido. Yeah. Bannange era buteekoze presidential advisor abagambye n'obagamba oba badiwisha sere mugenda kumuddawa kubanga ono ye yazze kufumba onange ateekutte weekwate kubanga anytime ogwa lineggulire liyugumya Uganda yonna bannange. Presidential advisor yakomyewo na muliro nenga fananga ku Britah updates twagala okwaniriza mugwanga bulungi ngokomyewo tukugambe quick recovery presidential advisor kuliko ebikuluma bambi kamami naye nga badiwisha sorry kulya paka kuwulira bubi Nikolo mwejage babadi wisha sore bwe mwandoga tebyakoze kati obwongo buba tokota mwepika mufa chinange emitima gigugumuka jegunda gudu chechicho temulina chokola kazanyo Kaweddemu eno time yange zanti bwenjagala njagalira ddala tenyo. Love you so much.